بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. abaganda bange mwenna ne bannyinaze ab'ebitiibwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tuzzeemu nate okusoma ku byafaayo eby'omubaka sallallahu alaihi wasallama omutanda, omubaka waffe era omubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala. Era ne tudda mu ebyo bye twali tusomesezzaako lwaki Allah yayisa omubaka mu mbeera gye yamuyisaamu nga mwana muto. Ensonga yali yakumugumya na kumutendekera ddala n'okumufuula omusajja obuvunaanyizibwa mu myaka emito gye yalimu. Era Allah tabaraka wa ta'ala atutegeeza nti omubaka alayhi salatu wassalam bwe yanakuwala n'amujjukiza ebyengera bye yamussaako, haythu qaal alam yajidka yatiman fa'awa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Alam yajidka yatiman fa'awa, tetwakusanga ng'oli mulekwa tukuwambaatira, wajadaka dallan fahada, ne tukusanga nga oli mubuze ne tukulungamya, wajadaka ailan fa'aghna, tukusanga ng'oli mwavu ne tukugaggawaza. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah ajja kukuwa omatire, Allah ajja kuwa omatire. Kati naamukuutira fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Fa amma al-yatima fala taqhar, mulekwa tomukambuwalira. Wa amma as-sa'ila, ate omusabi, fala tanhar, tomutamwa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ate ekyengera Allah tabaraka wa ta'ala kyabakuwadde kinyumyeko. Amakulu nga ebyengera Allah tabaraka wa ta'ala byakuwadde obinyumyako mu kubigaba n'okutegeera nti nno si buli omu nti ayina Allah byakuwa. Kati kino ne kitulaga nti omubaka alayhi salatu wassalam, singa Allah tabaraka wa ta'ala ebintu bino yabimuwa nga byonna abimuwa omulundi gumu, ate si bwe yalifaananye, naye labayo yabimuwa nga amaze okukula. Nga tumaliriza olugendo lw'omubaka sallallahu alaihi wasallama nga omulunzi w'ebisolo, ekyafaayo kye tusobola okuddako okunyumya zeezo entalo za fijaaru. Omubaka alayhi salatu wassalam bwe yali mu myaka 15 oba myaka nga 14, kubanga baali tebamukkiriza kusitula kitala, era senga yali myaka 18 yali badde asobola okukwata ekitala. Kati fijaaru, entalo za fijaaru zeezo entalo entono ezaalingawo wakati w'ebika ebibiri. Saagala kugenda nnyo mu bika ebyo n'entalo ezo, naye nga kati okugeza nga ekika kya kinaana. Ekika kya kinaana si kika kimu, wabula kigatta ebika bingi, era nga ne mu bika ebiri mu kika kya kinaana ky'ekika kya Quraishi. Kati newabeerawo n'ekika kya Qais Ailan. Ekika kya Qais Ailan kigatta ebika bingi, newabeerawo n'ekika ekyali kigatta ku sayidi endala ebika ebingi. Qais Ailan kigatta ebika kati ng'ekya Ghatfani n'ekya Hawazin. Era entalo ezo engeri gye zaalingawo, nga omu ow'ekika kya Hawazin yajjanga n'atta omusajja ow'omu kika kya Kinaana. Kati bwe yamuttanga ne wabeerawo okuwoolera eggwanga, naye nga oluusi ensonga emusizza nga temuli, naye ne balwanira emyaka nga gyali mingi nnyo. Entalo ezo oluusi zaamalanga emyaka 10, myaka 2, naye nga bwe weebuuza ensonga kwe zaatandikira, ng'ensonga yali nnafu ddala, naye nga kwalingako omulyazaamaanya n'ayogera amazima, omutuufu n'omukyamu mu kutandika kuno olutalo. Kati ab'ekika kya Kinaana ne batya ne badduka nga baddukira mu haramu. Jjukira nti mu haramu tebalwaniramu, era omuntu ali mu haramu tosobola kumutta wadde okuggyayo ekitala nti omutuuseeko obulabe. Waman dakhalahu kaana amina, oyo yenna aba ayingidde mu haramu aba ayina obukuumi. Kati ab'ekika kya Hawazin kyayingira mu haramu ne kitandika okulwanyisa
ekika kya Kinaana. Kati jjukira nti okulwanyisa omuntu wabweru wa haramu ogwo musango gwa naggomola, naye ate okulwanyisa omuntu ng'ali munda mu haramu guli musango gwa naggomola, naye ate guno gusukka ne gusinga omusango gwa naggomola. Kati oba omusango gusinga ogwa naggomola tuguyita tutya mu Luganda? Naye ng'otegeera kyentegeezezza nti okulwanira munda mu haramu ate kisinga obubi okusinga okulwanira ebweru, so nga ate n'okulwanira ebweru guba musango gwa naggomola. Ekika kya Kinaana bwe kyalaba nga ekika kya Hawazin kitandise okubalwanyisa, kisalawo okubalwanyisa kubanga bamenye endagaano n'obulombolombo obwa haramu. Era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo olwo lwa Fijar nga balwanira awo. Baalwana olutalo lwali lw'amaanyi nnyo nga balwanira munda mu haramu. Ne balwana, Abakuraishi baali babawangudde, Mungu n'asaasira bwe baanyigiririza ba Hawazin ne bawangula olutalo era ne batuuka ku nteeseganya. Era Abakuraishi ne bakkiriza ekika kya Hawazin okubasasula omutango ogwa ssente, ekyo ne kivaawo ne kiggwa. Era omubaka alayhi salatu wassalaamu bw'akula nga amaze n'okufuna obubaka, anyumya mu hadithi emu ng'agamba nti nzijukira okwetaba mu ntalo za Fijar. Kati bwe weetegereza ekigambo Fijar kitegeeza ki? Kitegeeza obwonoonefu. Lwaki bwonoonefu? Kubanga baali bamenye obulombolombo obwa haramu ne balwaniramu. Era omubaka alayhi salatu wassalaamu anyumya n'agamba nti ajjukira okuba nti yeetaba mu ntalo ezo, naye nga si mulwanyi, wabula omulimu gwe gwali gwakuŋŋaanya busaale, obusaale obwali bugudde n'abulonda n'abukomyawo n'abuwa bataata be ne bakojja be. Era agamba nti nno teyejjusa kubeera mu ntalo ezo era kuyambako mu ntalo za Qais Island, ate era buli we yeetabanga mu ntalo ezo Abakuraishi bawangulanga, ate era bwe yasigalanga eka nga babawangula. Paka Abu Talib bwe yagamba, togenda kuvaawo, buli we tunaagendanga nja kugendanga naawe. Ekirala nja kugendanga naawe era tujja kulwananga ffenna. Ndowooza olaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama emikisa gye gyatandika mwana muto, nga bw'aba tagenze nabo tebawangula, ate bw'aba agenze nabo bawangula. Ekirala kye tugenda okuddako okunyumya kye kyafaayo kya Hilf al-Mutayyibin, kye kyafaayo eky'omusajja bwe baali azaamaanya. Omusajja oyo insha Allah tugenda muwulira biidhnillah bwe yakyusa embeera y'Abakuraishi ekiseera